Muslim Supreme Council ku nsonga y'omusango oguli wakati wa Uganda Muslim Supreme Council ne Mwami Justice Kyabahwa. Kino kiddiridde okusalawo kwa kkooti ejulirwamu amakya ga leero. Kkooti ejulirwamu olwaleero nga 29 Novemba 2023 egobye okusaba kwaffe okw'okukeereya ku kutuukiriza okusalawo kwa kkooti eya High Court okukwata n'okuwamba ebintu by'Obusiraamu, naye si kujulira kwaffe mu musango ogwo. Okusaba kuno oba stay of execution kwali kugendererwa kukeereya kuteeka mu nkola ebyo ebyasalibwamu High Court ya Uganda. Ebivudde mu kusalawo kuno tebitusanyusizza kuba si kye tubadde tusuubira, era ng'amateeka bwe galagira era nga ekitongole ekigondera amateeka tukoze enteekateeka okujulira nga tutaakayo okujulira kwaffe okusaba kwaffe kusobole okuwulirwa akakiiko k'abalamuzi abasatu mu kkooti ejulirwamu. Mu nsonga y'emu tuwadde bannamateeka baffe ebiragiro okuteekayo okujulira kuno ate bafube okulaba nga kuwulirwa mu nnaku ezitali zeewala. Twala omukisa guno okutegeeza eggwanga lyonna n'Abasiraamu nti embeera ekolebwako era abantu basigale nga bakkakkamu. Omusango gwennyini gwe twajulira si gwe gusaliddwawo, wabula okusaba ebyasalibwawo obutateekebwa mu nkola bye bisaliddwawo olwaleero. N'olwekyo okujulira kwaffe mu nsonga y'omusango okuyitibwa Civil Appeal namba 893 okw'omwaka 2023 kukyagenda mu maaso era kujja kuwulirwa insha Allah. Ng'ekitongole eky'eddiini ate ekiwuliza eri eggwanga, tuli bamativu ate tuli abagondera amateeka. Tusuubira nti amateeka gajja kukolwa era tujja kufuna obwenkanya mu nsonga eno ffenna. Nsaba Abasiraamu n'abantu bonna okwewala ennyo okwogera ennyo ku nsonga zino kubanga ziri mu kkooti y'amateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.